ba RDC niba setebe nali kusande batuuse ekyankwanzi bagenda kumalayo ennaku mukaaga era nga ekiriyo babagambye batundira nnyo biri batiise muzungu fine tune ahead of 2026 generations oli wadabinga magwandiika fine tuning kuza mwangu ni nsingo oluzungu anakimbuya fine tuning kuwawula mwangaye kuwawula bakenfu akati kuwawula babagambye ekulembera ekikwekweto James Kakande PS nati abange wala December tuma nde mu bantu mbagambe Museveni oye Muhoozi oye Medi kakati watuli yao abatabuza amalaka kudula ndugwa eleji ndugwa migadde aline kiwanda bagamba alina nkabirwa Museveni Buganda fu Museveni koza tichema no Buganda wali kitegeeza ki olechi mugambi yangu amangu muwanga ndomba kugedeke bigambo bingi kyakikoko kafa kagwa so Medi bwaga omanyi bwaga ndikale kagwa nyina platform yamugenda gya nembuza abantu nemga mwali muliddeko Museveni ngajja sorry mwali Museveni ngajja guzo mwite mwali Museveni yes ngajja guza olunaku lwe wangula kalo lomu nasika ngatalulira nako mwamuje 7 ajja guza lunaku omo bewamba oyinza tajja kuzaki lunaku lwagalo yawangula kalo era kyasinga okukisinga mu mundu ye era ye mukumi ne budget yawe esinga okulaga kati abo basempala Buganda from Museveni basempala ntera nnyo bagamba abalooza b'NRM nebo bawagizi b'NRM juzi wabaddewo omusumba bamwita Prophet ali Zambia Zimbabwe yabadde asabira Uganda naga Uganda teyina president Uganda ina Zimbabwe yafuuka kabaka yefula kabaka kiyagambye pastori naga abugamba eriyo president obolooza lwa abamuteekako nga balina obuyinza obumujjako munange gwa yiki anti abo bonna beebo nti mundu ye yabaleeta mukwano gwa Mwai Museveni mundu akalulu kamuyambako kubikkirirako naddala bano abatuwa obuyambi ngamaliza nti wala video eri ku mukutu ogwo bajuza Dr. Besigye yali mu kuziika kwa Stella muwala wa Njuba waliko abantu bonna abali mu nsiko emyaka kagiseewo n'abagamba abantu katabaga nti baagala Mwai Museveni mulima temumwagala kubanga bwe yali nga talina kaalina temwali naye nenkebera obulwe bwe yafuna n'aba UPM mugenza mbekebera bafuna 10 bafuna 2 bafuna bwe batyo kati abantu ababa bali ku Mwai Museveni saawa zino buli omwana onya muwogo tooke byerikola ki byeribasibye era bwojjako ettooke ne babanga tibakyalina ke balina tibasobola kumuwagira era gobasa katebe afuuka mangu opposition kati buli mwakuma mugaati naye era otaba tugamba olw'okununula naabo noba twetaaga obbajja mu buwamba okubassa ku saidi entu ati wano tekyali kya manifesto bano bali mu parliament balwanagana bakivumbi balwanagana Museveni buli nnaku aleeta ennyongereza naye ng'ennyongereza esukka ne zeetaaga sente ezisinga zibeera mu nsawo ye naye n'abikozesa with impunity nga teri amugambako ekyo kyakola tekiri mu mateeka bakozi ba gavumenti kadi Domba akugambye kubanga yabalonda kakati gwe genda gwe ng'owagira sayidi y'abanyigirizibwa ogambe nante nange nja kuwagira ab'opposition ojja kuba tokyalina mulimu naye kasoma ng'osobola okuyimba oluyimba lwe bola buzima naye katubasabire ffe tujja kuwera nage gwa tuyitire naye babeeranga badduka tebaddukiranga ewaffe ensoseko mbadde mpuliriza nnyo Dombo wange manyi bwe wabaawo ensonga ey'omuzinzi eyagala okuwutanya abasindika kasi omuli abo oti nomanya waluki baagala okuwutanya kati abaami n'abazaana ba Ssaabasajja Museveni
sigenda kusookera nze ku bingi nnyo General Museveni bw'aba ayagala nnyo Buganda katugende kuyamba ayina abantu balonda nedi tukubeko mu tooki mu bifo ebinene nga bano yabalonda alonda president yenyini yoyita Museveni alonda omumyuka we yafunayo Jessica Alupo n'alonda Saabalamuzi yafuna Winnie Dolo kainaku zino bataddeko deputy ye baba wa Dani deputy chief justice batadde Domo ba Dani yoba deputy chief justice bataddeko ba deputy chief justice yataddeko deputy chief justice uyu naye siwawana alonda ba prime minister bana yalonda Nabbanja mukazi w'Ebunyomo oyinza okumulowooza nti Wambogo n'alonda Rebecca Kadaga alitwala bano ekyo ekifo kiba minisita alina kaba bana n'alonda amumyuka nga ye Rebecca Kadaga n'alonda amuddako nga ye Moses Ali n'alonda amuddakaawo nga ye Nakadama Museke ye mwalondera baspeaker n'abamyuka be n'alonda Anita Amongo. You can imagine Anita Amongo ne Jessica Alupo bava mu kitundu kimu bonna bateeso n'alonda omumyuka we n'alonda Thomas Taiwo Medi ne bajja mu parliament ne balonda abo bonna balaba ba member parliament ababaddeyo kuliko omu yekka ava mu Central Region akulira akakiiko ka parliament bano bwe balonda we bayita sector committee namuli alondamu ayinamu ba commissioner jandironzeemu ababaka babadde naye terabamu n'omu wa wano asaanira kuba onamanyi yali commissioner wange asaanira kuba commissioner bali bana omwala omu bamuyita Prosi Ankunda omulala Nyakuti simanyi omulala Mukalamojja omulala muki awo natalabyewo omuntu medi nyinza okuyitira mu ba permanent secretary aba government ye balonda oyo agamba nti Buganda for yakalonda governor ne deputy governor abo yakabalonda bapya nkitegedde kati tusooke ku byantu ono ayagala ennyo Buganda talabawo Omuganda n'omu mu mbeera ye asobola kubeera na deputy chief justice asobola kubeera deputy speaker asobola kubeera deputy governor asobola kubeera CDF asobola kubeera CDF asobola okulira police asobola okulira prisons tekulira ki asobola okukolera ISO asobola okulira CMI abo bonna tekuli mwana wa wano ayina mutwe gutegeera gusobola kulirako ekigambo nekyo oyo yagala okutegeeza Dombo mbubuga ate era yagala okutegeeza Dombo nti ono ayagala Buganda nkubulidde ebitongole ebikesi ebyamagye CDF n'abamyuka baabwe genda bubuze n'obumyuka bwa CDF obumyuka bwa prison omumyuka bwa wakuli wa polisi akulira governor Bank of Uganda kakati genda onoonye ba RPC onoonye ne ba DISO kakati oyo abo be balina obuyinza awo wonna lumu nalaba akafaananyi nga bakakuba ku lunaku lw'abamawulire lw'abadamuzi nga wano waliwo Winnie Dolo waliwo Jessica Alupo waliwo Mao waliwo Anita Amongo be baali babaddewo ng'abakulu naye olutalo lwaffe mu kinaano lwakasaka twalwanyisa baki oyo yashot changinga Buganda mu kinaana betwali nabo mu Luweero nga tulwanyisa nga batutulugunya kati baalya nabo sandyagadde genda mu byabufuzi by'amawanga yesaga agenda mu by'amawanga naye abali mu special forces okyabajjukira twogesijja kuga ku by'amawanga naye abali mu special forces okyabajjukira baali bavaawo
omanyi kye bakola wano so mulimu ebimu ffe painful aba wano olwokuba tuli basajja mbadde ndaga kunyonyola nti Museveni ku Buganda ne boogenda mu sseeke y'abano mpaawo so waliwo ekkobaane ku gavumenti ye ku Buganda eterisasulire yatukyawa n'atula ne mukati eno radio kutwogerera yakagiddiza license kuruno banga lisewo katona amaze emyaka gyonna ng'agisozanga ku nkoko ya bemugira mbaswitchingako obuswitchinze ne license temuvaako oyo gwe mugamba yatwogera tu ffe endagaano bajjajjaffe ewange ekibibi waliwo enkula akayumba akali awo kalimu buwangwa media ewamwe masuuliita waliyo obuyumba obuzimbe ku magombola ga Buganda kuliko obuyumba obuzimbe nga bwalimu buwanga bw'abantu naye endagaano gye twakola naye yali yakutudiza federo myaka 40 gayi aganye kakati oyo gwogamba nti tukole naye endagaano n'agenda okwo nekigwa medi babadde kibuga nga gye boogerera ekiboga bwe wali wasinga ettaka eryakenda sogera ku lya mayiro we twogerera kiboga Mubende Gomba Kyankwanzi Nakasongola genda Nakaseke genda osale Gomba genda osale ogende ne Kayunga genda osale ki genda kwate korido yonna bonna basengulamu abantu ne bagitwala ku bwemaka Ekyankwanzi kiboga gye babadde eyo babadde basengula y'abantu land grab era naye yayinayo ali akasozi kayimirako ne mwala we nagamba kanoko nakange ng'akutte mu kiwato kya Natasha bwati nagamba olwengera wano ng'ebalabyeyo gorodi medi n'akwata abantu baffe abavubi ku nnyanja ennyanja gy'olaba baagigabana dda ne bagigabana balinamu puloti ebyennyanja bye tulya wano si bya viiki byakyoga ebyo byonna n'abitwala mu Buganda gwe mulungi ogusoose okuyisamu projekiti eya ssente era manyi yajjanga etya sijja byogera wano eno ekoze enguudo zo zinulaba eza Greater Kampala ye projekiti esoose ey'omuzinzi bakoze bagita climate change smart agriculture ne bakola projekiti ya climate agriculture district etali mu kato korido yokka gye bataddemu yabadde ye Butambala ante manyi lwaki bagitaddemu endala zonna nga ne bagenda mu kulima mmwanyi bukoma nsimbi esinga okulima emmwanyi teriimu ku nguudo ze bagenda okukola mu mmwanyi muki teriimu kati abo abagamba nti babadde baagala for Buganda they can't even lobby Buganda kugiteeka Museveni for Buganda tebasobola na kugirobinga mbadde naku zino tunulira project buli project nga chairman wa paka gyempitamu teri mu Buganda nolwekyo medi wano wenjogerera we wasinga abantu abasinza okutunda amataka gaabwe n'abaki bawerera abaana bejjanjaye wenjogerera wano ffe tusinga community nene nnyo mu diaspora abaffe wano teri bagenzeeyo nga baagala abaana baffe bamala okusoma mbadde ku kafe Java olwaleero nga ngulayo kasapa kafutaali omwana najja nambuulira nenjogera naye nga is a waitress nga ina degree nga is a waitress nga ina ki yatambuze nemubuuza wagijja nga yagijja mu mubs second upper naye nga is a waitress mendi ntera okgenda ku kisaawe nga ntambula nenjogera n'abaana abali mu line nga nkati gwovaawo sikomo okwo nze tebanzikiriza kgenda mu nsi ya Emirates kati naye kyangobayo nagenda Abu Dhabi nengenda eshaija nga n'abantu teyo bansimagolinga bantwaleyo nentuka mu katale gye batundira bannayuganda nga babatuuza mu tenti medi oli najjamulamuza $15,000 eza dola n'asasula n'amutwala n'amugyako passport eyo gy'olya kye bayita ekiyumba abaana baffe gye bali abaana baffe bali Bulaaya olw'enfuga embi eri wano olwaliro we twogerera population esinga obunene mu prison abasinga obungi
baana ba Buganda mu makomera baana ba Buganda unaweza okugamba yamanya ajja kugamba nti mpita eyo temukola yakati batandise okutuyita era balowooza n'okutuyita abasiru nti abagenda okulonda ne balonda mu kalwa kaggwa baali basiru yali mbuyaga bano balowooza nti baali basiru nti yali kibuyaga ti abantu bawano basiru nnyo balonda mbuyaga tugenda balagako nga bwe twabalazeko ekawempe era ne balowooza nti ffe tuli abatategeera tebasobola okutuudisa uddisa omu n'atufugaana n'omulala n'addamu n'atufugaana byebabadde n'ekifuni mulimu ebintu nga tebisika mu kamwa obwakasobezi obusingira ddala yabadde ayogera ne ba RDC kumpi ba civil servant abatasaanidde kuba na mu byabufuzi ekyokubiri bakulembera security lwaki yakyuzinze ba head of security mwabayise obubaka obukakande ategeeza nti ekyabadde kawempe kyagala okuddamu kanzigi 89.2 wadde ogamba nti wali otumingaga kakande Yunus PS yadde baradisi baki baradisi beba kulira security mu buli madistrict wadde abakyamani ba district zonna NRM nabo babadde bagenda kumalina ku mukaaga kakati kitegeeza bali kupanga kudda mu byekawempe n'emiddi bino wamanga betwatuseeko fine tuning banoonya we bateeka kigeremu wano mu Buganda they are not fine tuning banoonya we bateeka kigere twabeera etali nsobi era kati nkubulire basiga ebintu ebyo bisatu okwebina n'ebisatu ge masiga kati kwe bayimiridde ekisokera ddala okubba obululu ekyokubiri okutiisatiisa okuteeka mu bantu okutya kyovula baleese emmamba ne baleeta ebyokulwanyisa nga byo bigenda mu lutalo kuba muntu kutta ekyokusatu kugulirira kati Buganda twagigema ebintu bino byonna 1 twagijjamu omutima gw'okutya ng'ekawempe bye bakoze ng'otaddewo emmamba zo nga ziyita ku buli street abantu bakubye bagenze ne bamukuba akalulu n'ebinda ne bimwetokota balese ssente nga buli muntu batuse ku level nga bagenda bagula endagamuntu z'omuntu nga bamuwa $2,000 ku $5,000 so bakozesa ssente ze batuggyeko ze bakenenudde zino ezabadde mu classified kyovola bwe omukulembeze kati buli General Museveni buli lunaku olukya wansi akozesa $3 n'obukadde 2 buli lunaku so ebyo tubimanyi bagenda bikozesa ogezaako okubribinga abantu baffe nga babufuna bawa sente $2,000 ku 3 era batuse n'okublackmailinga abantu bawano kyomanyi bemutaatulonde tewali service enguudo n'enfuufu ekuba abantu beyabitandise mu Nuupu yatandikawo emyaka 4 eziri ebinya ebijjudde myaka 4 amalwaliro agatabadde mazimbe okumala emyaka 4 Nuupu yebadde efugawo wano amasomero agatayisa abantu Nuupu yebadde efugawo wano obwavu obukudde ejjembe Nuupu yebadde bulese wano so kyovola kati olulimba twagala service delivery teri gavumenti ebeerako nga si buvunaanyizibwa bwayo kukolera abantu service tebetaaga kumala kulonda okubakolera medi olina amaka tugayina osobola okugamba hajati nti butansiibule bulungi sijja kulekawo za kameeza ate abaana bo nolwekyo bw'otandika ogamba nti nze no bwe mutayogere nange bulungi nze no bwe mutayogere bange bulungi temujja kulya anti bye balowooza ebyo mu myaka 4 ge babadde bafuga nga Nuupu teriiwo ebbanga lyonna MP babadde basinga obungi babadde BNRM mu Buganda ebbanga lyonna okujjako emyaka gino 5 so enguudo embi ezitali nkole enzizi amazzi abaana obutayita amasomero webadde n'olwekyo eyo emboozi kwe balimbira abantu omanyi ffe twetaaga service delivery
tetwetaaga ebyo byakutuwuddisa tugenda kuddamu ate mwatulese tugenda kubaddamu tubabuliza obulyaza amaanya bwonna bwe mubadde mukola wano okumala emyaka 40 ne bemutugambye bano baddombo bamanyi ono Dombo abaddewo mu palamenti nga bayisa myaka yalimu emyaka 2 nga bayisa buli kiteeso ekinyigiriza eggwanga eno yaliyo sebo tuyanze unabodo Mr. Government sisira wezenkanyaki emyoyo kubanga bugani tegwali muyaga ate katalwanira ebifo bye bataabawa gavumenti ate neerabira nti abakulu abo baaliwo naye omuyaga ne gubasuula kakatize bwe nguyita omuyaga mba akoze ensobi ebifo byayombera ebya vice president byali wano e Buganda nga Mwamisekandi ye vice president mwamukola mutya mukyala Nankabirwa yali minisita Mulamba mwamukola mutya minisita ono weruweru bamuyitani Muyingo mwamukola ki omukyala w'Emawokota yali webutalenja teyali wawano ate kati najja wano nga yayogera Buganda ate nayomba tilwaki ebifo tebabawa omuyaga gwabatwala mukozesengako amagezi gammwe n'obukulu bwammwe mulungamye abantu bemukulembera mbemenga kujja wano kwogera kubanga mwagala kuwuddisa oba okusanyusa ebyo bye byaliwo sibu era omuyaga gwatwala omuyaga we gwajja ne gutwala ate kati ali wano akaaba kati akaabiraani ffe twakikola sibe butalijja Mwami Museveni ye yabasuula era newankubadde babasuula yabajjeeyo n'abawa akulira amasanyalazi ne energy ne oyiro mukyala Nankabirwa Mwami Muyingo akulira ebyenjigiriza akulira ebyettaka yani sie mukyala n'abakooba bangi bwe mwasuula Mwami Museveni yagezaako okubabudaabuda n'abazza baweereza abantu bammwe naye ng'ekyo sijja kukiyingiramu kubanga mwembwetyo we mwasalawo naye kankubuulire ne Bobi Kyagulanyi mutunuulire bwe yabadde alonda abakulembeze mu kibiina kye yalonda baliwa we yasinga okujja akalulu omwami ono yabadde akulira paaka yabadde akulira kikutunuulira Mwami Kyagulanyi bwe yalinga agaba ebifo yabigaba baani era gye yajja akalulu n'ebifo gye yabissa kati binakolanga Wakyagulanyi wokka ewa Museveni nga gunenya lwaki Nambeshe tewamuwa waloopu kakati njagala nkubuulire nti eyo yenkola ebeerawo naye mubigumire kubanga ebyo bye mwakola ate tojja wano okwemulugunya naye ekisinza okunuma nekireetera n'okweralikirira palamenti mwaggwamu ddi timunajjanga wano ku radio kuyombera ku radio naye ensonga bwe zijja mu palamenti nga temuzoogerako Mwami Muwanga Kivumbi twali naye mu palamenti ne baleeta lisiti nga bagenda kuwandiika abasirikale abapoliisi abakadeti nga bavudde mu tribe emu twayimiriza olupapula olwo ku palamenti era public service neragirwa ne baddamu ne balangirira kakati mwokujjanga okuyombera ku TV ne ku radio ate nga mu palamenti gye muteeseza yo gye mugenda munaafunangayo omusaala gwokka okujjako omusaala gwe mufuna n'ebifo bye mugwako ne mufuna lwaki ebirala temuyogerera lwaki mubireetaano ku TV ne mubyogera ekisembayo Mwami Museveni ayagala nnyo abakulembeze babeere ekyokulabirako gye bava bwe Mwami Muwanga Kivumbi ebutambala emyaka 2 gigenda kuwera okozeeyo ki era batambala baba bajjewuwo kikye banayikwigirako Mwami Museveni asiiba tutwala ekitozi ewuwe tuyige ebyokulima n'atutwala entuŋŋamo wala ewuwe tuyige bye bakola n'ayita abalunzi ne bajja ne batusomesa kati mwe abakulembeze bawano mu Buganda biki bye mukoze era wano mu Buganda ku CBS kuno bwe baba bajja okulanga biki abantu ba Buganda bye bakola bye mulanga mulwanira okugenda mu palamenti katogenda mu kisanja kyakuna kufuna musaala oba kukiikirira abantu be mukiikirira wanga ze nandisanyuse nnyo nga mubaddeyo eyo kati gwe ova Butambala
mwami Gobi ava Butambala mwena muli Batambala mwena muli bebitu lwaki tokolagana ne Gobi mulete programu za government ya iseri mu executive gwosinzire no parliament muisewo ekintu ekinayamba Batambala naye vuge moto kogendo ne Butambala olabe batunda ki kukuba no yakale juzi twabaddeyo no mukulu ono nga tuli ku mukolo ewa mukulu kikulu kunyu naye no vuge moroka abagenyi bona babadde Butambala ne bavwe Butambala nga tebalina ke baguzeeyo kati abantu bamwe munajjanga kubawudisa kubabuulira no bigambo byokka naye bwe muddayo nga mwe mufunamu naye abantu bemukulembera nga baviira mwawo ekyo kyenjagala okubabuuza kyokka kakati ogenda kunziramu owedde obadde oteesa sebo nenkuleka sebo njagala nkubuulire mbadde ndi wano ku TV nga wano ku bikutu by'abawulire naye ndaba ababaka bye bazze bakola era omwami ono bwe mba muwulira bulijjo ngezangako nnyo bulijjo okumuwa ekizampo eyewange gyenva Butalejja nze nagenda mu parliament nge Butalejja tulina amagumbola 6 sub counties bwe ntuuka mu parliament nendabanga enkola ya government planning ekozesa district nekozesa amagumbolola nensaba district bwe twali mu parliament nga tugezaako okutula mu Mukono district tukole district ey'Ekayunga batulwanyisa nga bagamba nti tulwanyisa Ssaabasajja Kabaka kubanga kutula mu Buganda so nga ate twagala abantu b'Ekayunga bafune service nze Butalejja nalina amagombolola 5 kati nina amagombolola 18 buli gombolola liri mu senior buli gombolola liri mu health center 3 ekyo nakikola ng'omubaka nga nkolagana n'abantu abanonda naye mwe munajjanga wano okukonjera abantu nga bwe mufuna omusaala nga bwe mubeera obulungi nga temubadde kyakulabirako eri bantu bammwe nekyokulabira omukyokulabirako eriga obukulembeze nakyo bwagala mwa Museveni gwe munanenyanga emyaka 2 gyogenda okubeera mu palamenti ogikoleddemu ki mukyala Namboozi genda otunulire Mukono akoze eki kati wano muto wange owekira bagala kwatagana mu Lulango ne mwami Musisi oba Nuupu bona bagamba nti mwa Museveni aluddeko ate nabo balemeddeko ng'enkwa boki kye banuuna kye bagala okubeererako kye banenya mwa Museveni lwaki abeerako kale nze kye mbasaba kiri kimu tikuwa amazima geetaagiwa ono mwami asoose okwogera mwami Kaija agambe nti abantu aboogera kubanga alina omulimu ate bano bomu parliament bagenda kukola ki bolooza ensonga 5 Ssemasonga ze basiba boogera nga bakuba campaign ze zibaleeta mu parliament ani yali ayanjuddeyo ensonga ezo Ssemasonga mu parliament ani yali ayombye n'agamba nti yetafuna musaala kubanga ava mu Buganda lwaki mukugabana omusaala bo bagufuna naye ne batagala kutuusa ndowooza yaabwe eri abantu be bakiikirira ensonga Ssemasonga kati nze njagala kubasaba ndudde okujja wano ono Senior Legislator mwami Muwanga Kivumbi okusanyusa abalonzi kubanga onoonya akalulu gyekiri naye kifuula omuntu omukulembeze kubulembera ku mazima n'oluŋŋamya abantu bo bwobanga ovuddeyo kati nze palamenti navaayo ati kwekuvaayo ate ekyaliyo sebo ate abamishamu eggaali baali bakibiina ki sebo njagala nkubuulire nti Abatalejja siyinza kubanenya kubanga emyaka 2 bw'ogenda mu palamenti eyo n'obuuza abagikoze ewaabwe si bangi kati Abatalejja okumpa emyaka 2 nga mbakulembera gwali mukisa munene oba oliawo n'abandaba kati basinzira ku mirimu egyo gye nakola ne Muwanga nandi musanzeewo singa Abatalejja tebampa naye ekyo kyenjagadde okubuulira tikati tulina obuvunanyizibwa ng'ababaka okukiikirira abantu baffe n'ekyokubiri okugatta okulonda bwe kuggwa nga tutuse mu kiseera ekyokukola njagala olabire ku bademokrati yabadde mu Amerika nga baagala okusibawo gavumenti ya Amerika kubanga
okuba akalulu kwatuse mu parliament Democrat yavuddeyo n'awagira mwami Trump era gavumenti nesigala ng'etambula bwe tubeera mu kiseera ekyokunoonya akalulu muzoganye kubanga ebyala sawa ya kuzoganya nga buli omu asuubiza ensi n'asuubiza eggulu ku nsi kuno naye kati bw'otuuka ku kiseera ekyokola mukiikirire abantu bammwe mubereremu abantu bammwe ekisemberayo ddala juzi nagenda njagala mwami Medi ombuulire oje okozesa ve ku TV ne radio eziri wano mu Buganda kike basinga okutunda nga balanga lwaki omuzigo tugujja Mbarara na Western lwaki wano mwami Mulwana alina ekyuma ky'amata lwaki amata agagula Mbarara wano mu Kwakiso ne mu Kampala temuli ba farmers basobola kulunda nte ne batonda amata lwaki ekyo kibeera bwe kityo tuyambe abantu baffe nga maliriza sebo era nga mpuzika wano mu Buganda tuleme kufuula ttaka okutunda ettaka kireme kubeera kya busuubuzi naye abantu tubalagire ekyokola tubalagire programu za gavumenti awetaaga okwogeramu ensimbi tulwanire wamu tukyuse obulamu bw'abantu baffe eyo ye Buganda for NRM onanjogeddeko nnyo ojja kumpa eddakiika 5 muddemu kati ono bwe yali ajja ewaffe yava e Kampala mu kanzu etukula n'atuuka e Butambala ng'ali ku kolansi si kyekyo nafuuka MP waayo ngo kolansi okumulabako yaliko ku ddwaliro ku Gombo Hospital mukitegedde naye yatambula n'ava eno mukanzu ng'enyirira nnyo bweki n'atuuka ne ku mukolo ng'asinga ne basohaga okunyirira era n'avuga n'emmotoka ye ng'enda lwamu teri waggulu awulire ku ka fresh air ekyo kibaddewo nga muwanga nze omubaka wa parliament w'ekitundu ekyo era nagenda eyo Medi wajjayo ko nga kinafuuka mubaka ng'enfuufu eryeyo n'ebinnya ono tubadde n'eddwaliro baliyita Gombe Hospital nga gavumenti yalivaako era njagala nkutegeeze otukwale nabbanja agenda alilonkinge n'agamba kyendabye wano sikirabanga sente zonna ezalikola bilioni 10 n'ezo buli mwaka natekangako bilioni 3 okumala emyaka 4 ne bakola kankunyonyole nga nzijjawa kankunyonya ati obadde ogamba Medi ewaffe ono kyatamanyi amasannyalaze kati tebaga nti tegaliyo bagamba wano tetunnafuna teri kyalo teri muluka gutalina amasannyalaze nagendayo nga teri makana gamu gasumulula taapu y'amazzi wenjogerera wano abantu bonna bayina amazzi abadde gasina byekoze nagenda ewaffe ono nga mubuulira Medi mbadde tulano nkunyonyole kuba badde obufudde pasono nagenda e Butambala nga teri muntu n'omu ewaffe eyo alo nze nasooka okuba omubaka wa atali waki NRM by the way tubaddeyo nga opposition ndiyo omu na chairman NRM kumanya ffe tuli Brest chairman NRM wa district vice chairman NRM ava waffe abadde ababaka ba parliament okuva ku Bitamazire Mariamu Lydia Mirembe nga bonna NRM mbulira kye basobola kwetika okuva wa Museveni nze ekyenetagisanze okwetika kati medical kuli ono akugamba wano tyakola ebutaleja wali ogezeko ebutaleja omanyi obwavu buli obutaleja owono gyava ono ewaffe teri muntu alina nnyumba etaliko mabaati nga sina kati wakyali azimba yakadongo tuuka ewabano olaba obunaku ono akugamba mbu yagoba amagombolola obwavu obuluma abantu beeyo nyumba za subi ono twaliyo wano omusajja asinga abaana abangi ojo tulina amakage ono gye yakiikira we wali abasinga obuyinike mu Uganda naye yakiikirayo emyaka 20 so kati ono kyemuleme kugamba abantu ba Buganda kubawuddisa nti omubaka asobola okufuuka gavumenti ente etalina mata ne bwegifuwa omukami omulungi tesobola kugyamu mata nolwekyo ebizibu bya gavumenti tobisa ku babaka ate byewakola
ebyo kuze mukwago ngamba ati sako ini ozowulira bituliko sajja muddemu omwasi bannange nzikiriza embuuzo okuwuliriza abasajja basabasajja mukulu Medi ekikyasinze okuluma abantu butamanya era ekizibu kyetukyalina kyetuli mu kunoonyeza eddagala bantu kumanya kigenda mu maaso kukitegeera kukyevuunulira nabo bennyini kukibuulira balala nga bakitegedde mu butereevu mu butuufu bwakyo. Omuntu wakeera ku makya najja agamba abaana ba Buganda nti twagoba ba minisita ne ba vice president mu mugundu yandibadde interrogatinga yandibadde yeebuuza lwaki abantu bakoba abantu abo mu bitundu byabwe. Nsobola okwogera ku bantu batono nnyo agabe lwakuba mukyala n'abakoba ebizibu by'ettaka byaweddeyo. Land grabbing eri mu Uganda ogimanyi eri mu Buganda wano omanyi mukulu Museveni akwata n'ateekawo omuntu owamwe yennyini ate ebikolo bino ebikolebwa owamwe mu kitundu kyammwe kyennyini nga temulinaabwe munenyamu owamwe yennyini omala atupo akuteekawo naga ntaddewo omukyala n'abakooba ate land grabbing neeyitirira mu Buganda komboka baite Museveni po Buganda. Mukulu Medi omuntu bakuwa emyaka 27 n'olemererwa okukola mukulu muwanga byayogedde byakoledde Butambala abantu b'ekyanda mukaka bakolere ki kolansi tewali amazzi g'omudumu tewali okyegere eddwaliro teriteredde byonna nga bwabyogedde tubitandikako butandisi kati nga ndi mu parliament kolansi watandika okuva ebukunda ogendewa ebuyaga eddwaliro ekyanda mukaka lyetereera lwetandika okulongoosa abantu balekerawo okufiira muki muzaaliro okyegera kyentegeeza naye ekyo si kyekikulu lwaki njogedde ku butamanya omuntu bwakeera ku makya mukulu mwanga wuno ne bakuleetera ripooti ng'egamba nti obuwumbi omutwalo gumu bubula 10,000 billion trillion meka 10 ne bagamba zibula olina jja nagamba mu parish development model yatwadde trillion ki emu trillion egi emu yokka tugabire emiruka buli muruka milioni 10 okyegera kyentegeeza buli muruka milioni 10 buli muntu afune milioni emwemu naye omutwalo gwakoze ki gwabuze nakuwa 10 kwegamba omuntu ali eyo takitegeera nti mufo ky'okumpa emu nandibadde nfuna 11 kati omuntu ali wansi asembayo wansi takitegeera ekyo ti nandibadde nonfuna 11 naye kati bampaddeemu n'olwensonga eyo no gavumenti nnungi nnyo kubanga mufo kye 11 empaddeko emu ate 10 bazibbye bubbi nga kalisolisi wa gavumenti yaabwe yennyini yalese ripooti nti 10 zabbiddwa ku buli munnauganda afuna PDM milioni 10 zabbibwa obutamanya bwokeera ku makya twabadde nga tuli wano mu debate katwogereko ku energy tuli mu debate ya umeme twagala kusasula obuwumbi auditor agamba tusasula obuwumbi 202 billion kyokka nga umeme buli kyebadde ekola tubadde tukiteeka ku bbeeyi y'amasannyalaze kyebayita tarifu buli kyebadde ekola tubadde tukyongera kuki ku bbeeyi y'amasannyalaze tubagambe mukole kino sente ezo tukitadde ku bbeeyi yaki y'amasannyalaze geyongere amasannyalaze geyongedde kubanga tugambe abawumeme bazimbe substation wano bazimbe wali bakole kino batereze layini wano nga twongerako nga tubasasula leero bagamba babanja obumbi 202 kwegamba omuntu aba musiru nnyo leero okutegeera nti nno bannaye sente zino omumeme twazijiwadda naye kati baagala kuzitwala oyo naye aba minisita yakera ku makya n'ajja mu parliament n'atugamba nti yasonyiwa emisolo ku gold obumbi 600 emisolo ku gold yagisonyiwa obumbi 600 ne peni egi minisita wa energy ng'ogamba abantu bamugobera bwerere
baana ba Buganda yakulembera ogikwatako baana ba Buganda yali kifuwe era abaana ba Buganda tubaagala nnyo naye abaana ba Buganda abamu twetaaga obbaatulira yali kifuwe nga bagikwatako mukulu Medi oyo minisita gwayogerako wa energy omanyi kifuwe yakulira aba NRM mu parliament yabagikwatako yakunga kati abaana baffe babakuba embooku babasiba senga Museveni yagenda dda babaseba Yasini mukulu Medi ensonga yokka amagye gye gali ku nnyanja lwakuba ennyanja y'ensalosalo wakati wa Uganda n'ensi ezituliraanye n'olw'ensonga eyo wano bano bwe baayisanga ebyokulwanisa nga babijje Tanzania mu budde bwa Sabasaba 1976 1979 ono yalimu ng'alwana zi Fronasa Frelimu era akimanyi ekibi ekisobola okubaawo singa amagye tegabera ku nnyanja yensonga lwaki bakwata olusero ne balukola ki ne baluyuwa mu ttaka balabo bamulimu ekyajjiddemu kasa kiba nga kiva ku lyato ne batategedde ate abantu bagoba kiro sawa 11 lwe badda 10 kitundu okuva mu mazzi wantegerekeka naye ne beesiba ku kyokuba ntuno tunoonya buyanja buto tunoonya bwennyanja buto bwe bavaawo ne bagenda mu maaso ekyo tekigobesa muntu tuddamu kufuna nuuni omuntu yayingiranga ennyanja najjayo empuuta 2 n'atunda ennuuni ezo zirimu emiliyoni 4 n'agula booda kwolu ne bagamba gwe wobeera n'ente ente 4 n'ozirundira emyaka 2 omuganda ayingira amazzi n'ajjayo empuuta 2 enkeera n'akola byogenda okukola mu myaka emeka 2 tetulina okufuna economic control tulina okufuna engeri gye tuteekawo break wano sente zino tulina okumanya ezizikolaki gyeziraga naye omuntu omugobe ku kyennyanja ekinene omugobe nekumukene akennyanja akasinga obutono muki ate ogendeyo ku mwalo omugambe nti kuzimbidde toyi agikozesa eki yamagye gabazimbidde toyi era bannaye teresita agikozesa eki ng'omugobe ku byennyanja ebinene omugobe ku bitono nabino olimu bisuula mu ttaka oli ku bulamwa so Buganda for Museveni yeruwa ne historical challenges ezebyo bye twateesa naye mu nsiko wesaali bajjajja bye bateesa ebya federo nabyo tebituukanga historical problem muntu n'abaana baffe n'abazzukulu tuli babuulira nti bannaaye yatusuubiza gobera n'enduko gyemubuuza yatusuubiza migadde anti ng'olwo tutudde n'abaana abazzukulu tubadde emyaka 4 mwezi 4 okuva kati yatusuubiza mu lutalo olw'ekinaana olw'ekinaana mu 5 olwamuleeta twakkiriziganya n'atatuukiriza twakkiriziganya n'atatuukiriza mu lutalo omwafiirwa abaana baffe aba Buganda basukka 5,000 nti bwe tulituuka alituwa federo naye teyagituwa mu myaka 4 ng'ali ku bukulembeze mu myaka 4 ng'ali ku bukulembeze so ekyo abaana baffe balikijjukira nti bwe mubanga muteesa n'abantu naddala abantu abafaanagana bwe bati abaagala Buganda for Museveni for Buganda bye muteesa kati ajja bibawa mu myaka 4 omuliza waffe omulungi olina dombeera nga kintu yagambye bulwala banga aliwo ekitambula gwe baleeta muwange yagambye muwange baleta dombo ajja tukwasaganya wali abalenzi bakoze ate mu ofisi ye ate bw'atuuka ano ayogerera NRM tayogerera gavumenti kakati bamaze omuwa answers biki ebikolaki ebikolebwa nti mu buzibu obunene ennyo abantu balina bagezezaako okukola kati buli lwogezaako n'omutwala butalejja n'akazone kabwa akabukedde akutagala okwogera kabukedde bakati actually ensonga ya PDM gibayita simakida kyonka bankolera lubuto nti abantu bakulya lwanca bakulya lubuto kiri waabwe neda ndi mukugamba ekyaffe naffe so kati ekintu kyabala kifu
kakati ngano gambira omusajja gwayita Nsima Joseph ani eyogereranga Hitler abapikamu ekigambo for Buganda kade mujanga mukima ne mujanga mukyana bajanga bakimba kakati anolowoza Museveni for Buganda to die kizo wa Museveni for Buganda to die yes kana cyo kikika kwekiri so ole kasigade kona nze nyala abana ba Buganda awo bavaawo Buganda for Museveni awo awo bavaawo kyankwanzi babalagidde olaba kati n'okusanga omwana ayambadde t-shirt ya mukulu Museveni mukyalo kizibu bavudewa bagamba yono bambadde Panadol oba yoli dom ngalo ne nyibi sebo njagala kwebaza bannange betubadde tuteesa nabo kubanga abantu bakulu njagala kwebaza muto wange mwami Muwanga Kivumbi kubanga owulidde ebigambo byakoze emirimu gyakoze mu Gombe Hospital oluguudo lwa koolaasi bwe tuba twogerera enarembu ate tabyogera asiriga naye kubanga bw'obuuza nti enarembu kikyekoze ekyo kimu kyakkumi ekyo akikweka takyogera nze njagala mwebaze era mukubirize agende mu maaso mukulembeze bwatyo wabeera mukolere abantu bammwe mufunemu nga nabo n'abantu nabo bemukiikirira bafunamu eyo genda okubeera emmanya y'enkoko webale nnyo ssebo tukkiririza mu demokrasi tukkiririza mu buntu bwe buli muntu okwogera